mukwano gwo bombadde mu Lwokaano Robert Kyagulanyi Ssentamu aliira ku nsiko bamunoonya agamba bamunoonya wadde nti bagamba bamunoonya ate bo bagamba tetulina kye tumwagaza nabyo bibozibozi kakati bwe bagamba era mbalabaawo nga boogera omanyi security ya wano eyina ekizibu tosobola gamba bannayuganda nti tomunoonya oba nfuna bulungi ng'ate muli ku geeti ye nga muli ku kikomera kye ate omuntu gwe mutanoonya ku kikomera mba mukolawo ki omuntu gwe mutanoonya mumwogererako ki kati nze nga tebanjogerako kubanga tebannoonya nze nga siri mu mimwa gyabwe kubanga tebannoonya kakati omanyi baana bato abasecurity abasinga tebannaba kufuna experience nga bwe balaba taata mukama waabwe General Museveni gwalweko General Museveni nga amala googera ikanondi baliwo boogamba nti baana bato abo byogera bamanyi nti bannayuganda we are not informed because you cannot come n'ogamba nti tonoonya Kyagulanyi ate nga abantu baganda babagenze wako okumulaba mubaganya okuyingira muli ku geeti ye kakati ate gwe mutanoonya ate ku geeti ye mukuumawo ki mwagazaayo ki kakati ebyo bibozibozi era twagala nnyo biwa attention njagala kutegeeza ekitibwa Kyagulanyi gwe kola kyolaba nti kyekiyamba nze kankole ekyange eno ngenze mu kkooti naawe kola ekikyo kyolaba nti kyekigenda okuyamba baki bannayuganda akola eki osuubira yandikoze eki yamanyi kyakola amanyi kyali ekyokudduka neyekweka mu nsiko tofaayo leero netumulaba egindi leero ali Gomba leero ali Mukono leero ali Gindi wamma taata muganda wange Kyagulanyi Ssentamu Robert gokola kyolaba nti kyekigenda okuyamba bannayuganda ate nga kiyamba obulamu bwo because nabulamu kikulu okitegedde nange kankole ekyange biki byakola bimwekwesa tutuuka okudduka ewaka kati buliriza omuntu atalina musango lwaki oba weekweka kakati lwaki baba kusibira mu nnyumba nga talina musango lwaki bagaana okutambula kati nzinzize wano lwaki ewaffe tebaliiyo baliwo oyo oba pointi yange okitegedde so he has a right to escape from the military from the police ayina eddembe lye because bagamba tebamuyinaako buzibu ate bamukuumira ewaka tekikkirizibwa why so bw'abanga adduse n'avaawo ewaka it is okay so long as ali bulungi ate nga wamulabye ng'ayogera bulungi nkagamba nti lwaki mbavaako kubanga nkyayagala okucommunicatinga nammwe ensi nkyayagala okwogera nammwe bwe mbeera ewaka internet baziggyeko buli kimu bakikoze eki bakiggyeko so we believe ate tukkiriza nti kyakola si mwana muto era kyakola akikola ki akimanyi nga nange kyenkola bwe nkikola ki bwekimanyi yes okay era tuwuliziganya nani naye Kyagulanyi kutidde ali luddawa gwe tofaayo muwuliziganya bulungi nnyo akubira kasimu ate nze nina obuzibu naye ekitibwa Kyagulanyi oba gwe omukubira gwe tofaayo I have no problem with him kyogamba wakanda wako omulundi gumu oba ebiri nga ndi naye tonnaba bako mu nfunda nnyingi bwe tubadde mu kampeyini nga tusenkana obairawo emikolo egibagatta naye nga tebeera nteekateeka nti musinkane mwogeremu munywe kacyayi mwesanga ku mikolo wuliriza buli lwobeeranga n'abantu mu society n'olaba nga abantu bafaanana bakkiririza mu byokkiririzaamu balowooza nga boolowooza abantu abo batwalenga nnyo ng'ensonga era tobayimiriranga wala era tobabeeranga wala weewalanga nnyo abantu aboogeranga oba wulidde babadde boogera bano bamwami Kiwanda ne mwami Sewava nga bamukubalaata balina mu bidongo bamukubalaata oba pointi yange ogitegedde they are talking about my name why tulina channel zitugatta ffe betulowooza birala nabyo bye balowooza birala ogambe yogera ne Kyagulanyi okuva kalulu ekaggwa kubwa why not nadduka awaka why not gwe mwasigala mwogerezeganya ize kulimino waliwo etteeka eringana okwogera naye weriri ali luddawa waliwo etteeka eringana okwogera naye teririiwo is not a criminal is not at all
kati mwogera ki mupanga ki Kuranga ali mukoti. Tukamba ina bujulizi bwayinza kungattako. Obera omusaba bujulizi. Tetubadde mu lukano fenna. Kati bwomukubira ngomugamba nti njagala ku bujulizi bwo butine bwo. Okitegedde. So I want to tell Ugandans. Tusigale ku mulamwa gwaffe gwe tuliko. Temuuliza bibozibozi bya security biboogera. Mbwate tetwamukutte nti ate tetumunoonya ate muli wakaawe ebyo nze sikkiriziganya nabyo. Okay. Okitegedde? Yes. Ampuliriza ku Radio 4, Radio 7 ne Radio 8 webale nnyo webalire ddala. Nga mmaliriza ngende mu masimu. Biki byoyize mu kalulu? Singa oddamu okwesimbawo by'otayinza kukola. Akalulu kasoboka okuwangulwa. Ekisooka tuyina okusooka okutereeza ssemateeka okuteekawo ennongoosereza. Ekintu ekyo nno kikulu era bannayuganda njagala ku mulundi guno bwe tuva mu bino bye tulimu tusooke tuteekewo ennongoosereza mu mateeka agafuga ebyokulonda kwa Uganda. Kimpadde ekyokuliga era nkirabye nti ekibonyaabonye ensi ekikola buli kimu it is because ssemateeka agobererwa mu kulonda yali wadda ensi ekuze ekyuse. Butulambala okutereeza ebyo ebisigadde byonna biki byangu. Ekyokubiri ensi njirabye ndabye bannayuganda abanyigirizibwa ndabye abalina amasanyu abatinitini abalina essanyu naye ate abanyigirizibwa nga be baki nga be bangi. Ntambudde ne mmanya nendaba bulijjo bye babadde boogera gavumenti eri mu buyinza bye badde eyogera nti ebimu si bituufu ebirala bituufu. Nfuna bulungi naye ate kingaziyiza ku bwongo ne mmanya ne international community kati sawa ya leero nti ku level gye ndiko ncommunicatinga bulungi ne international community bulungi. Ekyo nakyo it is I believe it is good because we can talk and we share ideas. Isobola okutwala ggwanga maaso isobola okutuyamba era walaba former president wa Nigeria bwe yajja wange ku office yange nze namwaniriza nze kamba presidential candidate bonna era zo observing why waliwo ensonga lwaki azze wa mwami Kasivante Robert. So I've learned so many things and I believe bwe tutereeza ebyo betwogeddeko ne betugenda kati okutereeza akalulu kajja kubeera nga kalungi. Okay. Yes. Ebibiina ebyenjawulo eby'ebyobufuzi bireesa abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo abaka ba paalamenti kati tuli mu bakansala. National Peasants Party eyimiridde etya ku bakulembeze bano ab'omutendera gwa local government? Tubadde tuyingiza bulungi bakansala mulina tubayina nja kuwa figures bwe nakomawo wano Lunankyaza nja kujja ne figures we batubidde nnyo ku bwabaka ba paalamenti nti bonna bena nintaddewo abasinga bababbye era abamu bagenze mu makooti nti tuli mu bayambako okulaba nga bafiringa cases kubanga ekizibu kya kana akalulu k'obwa paalamenti nti bw'oba ogenda mu kooti ensukkulumu high court oyina kumala ku making sure nti ate oli bamutadde mu gazeti. So kati tuli mu kusala amagezi kubanga nga bwe walabyera akalulu kabadde kirungi nagambye oli munnamawulire obadde olaba ebintu ebikola ki bwe bitambula. Mwina mwali musimbi okubaka ba parliament? Of course. Ruddawa Bunya constituency, East constituency wajiuliza. Tunayo mbaka wanekayunga tubadde tulinawo mbaka wa parliament gwe babbye era nayo emiti era tubadde tulinawo mubaka 5 mumanyi. Fausta. Ne walala Rubanda tubadde tulinayo mbaka wa parliament bangi mbadde n'ababaka nga 37. Tewali n'omu yayise. Bababbye bonna bababye bobbi abasinga bababye abamu babawangudde kuba ebifo byoyogeddeko ebimu opposition yawangudde yeyabbye abamu babawangudde naye abalala babanyigiriza ne babajjako obuwanguzi bwabwe nga tebayise nga sibe babadde ababututte nga sibe babadde balina obukola ki okubufuna. Naye ng'omukulembeze nkyali mu kukyetegereza ndi mu kukola study okulaba how best nga nkyali mu bino ebyange nabo mbakoze eki mbayambye ntya. Katambula katya akalulu twakamala akalulu bwe kaggwa naye ndaba nga
waliwo ebitatambudde bulungi kusinziira nga constitution bwegamba nga amateeka bwe gagamba nga wabaddewo ebirumidde kwekubira emulanga mu kkooti ensukkulumu okulaba nga esazaamu bye baalangirira tuddemu tutegeka akalulu ak'amazima n'obuki n'obwenkanya nga sinnaba kugenda kutaganjula nsonga za kuwaliriza okugenda mu kkooti munnayuganda yandyagadde okumutemaatemeramu sofa eggwanga lyonna biki bye walaba mu kalulu okuviira ddala mu campaign bye walaba mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo gye watambula ng'onoonya akalulu byendabye ne byensanze mu campaign ekyamazima bannayuganda baagala change ekyokubiri bannayuganda baavu ekyokusatu waliwo eggwanga biryetaaga okukolako byebyetaaga okulabako enguudo ennungi bannayuganda beetaaga amazzi mu bitundu ebisinga ebyenjawulo bannayuganda beetaaga amalwaliro mu bitundu ebisinga waliwo ewamu awali obulungi waliwo region ze natuukamu nga zo ziraba ziri yaddeyaddeko naye ng'era teziina kimala so njagala kutegeeza eggwanga nti bingi ebibaddewo bye tulabye mu kutambula nga tutambula mu bantu eyo bingi bye tusisenkanye naye ng'ebimu ku byo byebyo nguudo ezitali nnungi abantu nga tebamanyina waje bali abantu balimbibwa nnyo nti politics wa Uganda ayonoonese nnyo nti politics omuntu atalina ssente tajja kwesimbangawo nti omuntu kitegeeza nti omwavu tasobola kwesimbawo kutwala kifo ky'abakulembeze bonna ne bw'abanga abadde ayina omutima ogwagala eggwanga lye era nga nebyagenda okukola abimanyi so tugenda tuuka ekiseera nga politics w'abantu abo bokka abalina ssente abatalina ssente nga tebasobola kufuna mu kisoogo ebyo mbirabye gye tuyitidde ne gye tubadde mu campaigns nti abantu balina virus gavumenti ya General Museveni eyina virus gyegenze teeka mu bantu ekiwuka n'olabanga abantu ogenda n'oyogera ebigambo n'obabuulira byolaba bibandiwulidde wa eggwanga gye tulyagala lituuke oba wa eggwanga we tulyagala libeere naye nga tebaagala nabbiwulira baagala ki baagala ssente tebabiwulira abamu nga tebabiwulira era bwe baba babiwulidde ne bakuyamba ne bakuwa amatu olumala otulekedde ki otulekedde ki t-shirt ziriwa nfuna bulungi so nti byo by'oyogedde obyogedde biwooma era bitegereka bikola amakulu naye otulekedde ki mu mpeke okitegedde era gwe bw'oba oyina 2,000 oba 5,000 n'ozirekera omuntu nga lyessanyu naye kakati eyo si ye Uganda gye twagala kubanga bwe tunaaba tutambulira ku eyo system tetujja kufuna bakulembeze balungi tetujja kufuna bakulembeze bansa tetujja kufuna bakulembeze banaakola mmwe bannayuganda bye mwagala okubakolera kubanga omuntu ajja kujja ne biliyoni ze 10 agambe njagala kubeera ajja kujja n'obuwumbi bwe 2 agambe njagala kubeera mubaka wa parliament akwata obuwumbi 2 abo bagabire abafumbire emmere abafumbire omuceere mu mwakalulu njagala okutegeeza munnayuganda awuliriza leedi essaawa zino omuntu oyo tasobola kukola kintu kirala kyonna nga tanaba kujja ssente ze zeyakoze eki zeyataddemu kati kitegeeza muba temugenda kufuna saavisi ze mwetaaga kufuna so tujja politics sente tuzijje mu politics yoke tufuna abakulembeze abaki abalungi kale ebyo mbirabye mu ggwanga lyonna gye neetoolodde batugamba nti omukulembeze omulungi oyo ayinamu kasente ate bugamba nti tujje ssente mu politics kinayamba okubeera nazo kirala n'okuzigabula mu bantu nazo kiki kirala abantu njagala kutegeeza bannayuganda munnayuganda ampuliriza teweetaaga 2,000 teweetaaga 5,000 teweetaaga 1,000 weetaaga services ennungi bw'obanga oli mu environment ennungi 2,000 n'omutwalo osobola okuzikola ate n'okusinga waawo kubanga nze bwe njija n'enkuwa 2 ogenda mmala emyaka 5 nga tozeemu kukola ki kundabako 2 onaaba okyazirya bagaba 2,000 nkuwa kyakulabirako okay. yes
nti ebbiri ojja kuba tokyazirina ate ojja kuba tojja kuddamu kukola ki kundaba naye bwe tubeera ne services ennungi enguudo nga nnungi amalwaliro nga malungi amasomero nga weegali environment internet nga kweri oba point yange ogifuna nga tutaddewo amateeka amalungi agagobererwa Munnayuganda njagala okutegeeza ojja kuba teweetaaga muntu kuwa 200 kubanga environment mwotambulira ne mwokolera nnungi kyendaba kye twetaaga ojja kubuyinza nandize nga IGP waki wali era nga netteeka eri muteekawo Mwami Museveni lyayiseewo okumuteekamu nga waki nga wali kitegeeza abajja kukola emirimu gye nga talina favor lwakuba nti gundi ye yannonze olw'okuba amateeka gaali nga weegaki nga weegali naye ku ssaawa ya leero nti olw'okuba nti General Museveni amaze ebbanga nga ddene ng'ali mu buyinza emyaka 4 gye walabye gye bajaguza nti sisitimu zonna zifa kati sisitimu zino bwe zifa nti ajja mu buyinza buli lwajja ne bamulangira nti yasinze kitegeeza agenda kuddamu ate okulonda bagenda okukola nabo n'ababaddeko era abasangako ne bansogala nga bakola ki nga batambula ate bano abantu baagala okubongeza ebifo baagala okubasummusako ku madaala kakati oba oyagala oba toyagala systems tezijja kukola nga bannayuganda bwe bakola ki nga bwe baagala naye tukola tutya mu mbeera eyo tukola tutya nti bwe mulaba awatali bumativu mukola ekyo kye muteekeddwa okukola naye nawo bwe muba mugenze ne mutafuna bwenkanya deni ate awo mutuula ne muddamu ne mukola ki kubanga kamba buuze waliwo ebintu there is what we call a humanity obuntu bulamu akigambo ekyo kitegeera bulungi humanity njagala bannayuganda mwenna abali ku programu eno njagala mwekube mu mutima oba oli ku buliri bwo oba oli mu mmotoka njagala olowooze gwe ku nsi yo olabe ebibadde mu nsi nga tuli mu kalulu gw'olabe eddala ekyamazima bibadde byamazima na bwenkanya bw'olaba ku babaka ba paalamenti eyayiseemu gwe baataddewo oba si gwe baataddewo I want us to be realistic olabe ebyabadde wa Muwanga Kivumbi olabe ebyabadde ewalala wonna mu babaka ba paalamenti olabe ebyabadde mu Kampala Central newankubadde nga internet zaavuddeko naye eyayiseemu gwe balangiridde bw'ababa gwe balangiridde yayise mu buvubi ki okumulangirira byayiseemu okumulangirira byowakanya kyeŋŋamba nti ebyakoleddwa mu process eyo nga tebiri kiriya oba point yange okitegeera bulungi gwe n'olaba nga tubeera awo saa 8 omwami abakamajja kakati mwami Kasibante awezezza emitwalo 27 General Museveni miliyoni 4 zivaawa nga ne ba agenti baffe betusindiseeyo tebamanyi na gundi gye zivudde nga DRF nti bannabazze bajjako bakyazirina niiri balangirira ebivuddeyo kakati kyenkugambye kiri nti olw'okuba ffe twagala eggwanga lyaffe tugamba nedda we must first use diplomacy oba ompunye bulungi tuyina okusooka okukozesa luutu ennungi olw'eggwanga lyaffe litwagala tugende mu judiciary tugende mu kooti tubannyonnyole biki bye tulabye nti bino na bino tebyatambudde bulungi tebakoze nga ssemateeka bwakola ki bwagamba kyejjagala okwongera okunyonyola bannayuganda omuntu ayinza okwewuunya naga omuntu yafunye obululu emitwalo 3 gyokka ogamba otya nti bakubbye akalulu nga wafunye emitwalo 3 oli ayina obukadde 7 mu emitwalo 9 n'okusoba ogamba otya nti bakubbye akalulu kati omanye ekizibu kye tulina mu Uganda bannayuganda abasinga tebagoberera nsonga nga bwe zirina kutambula era n'abasinga n'omusango tebagumanyi nojja kulaba olinga akuvuma olinga akwogerera olinga ayogera kino that is how people are empaaba yange tegamba nti banzibye akalulu ngamba mwabaddemu irregularities ebitatambudde bulungi ebyawadde favor gwe balangiridde yes tugamba tuyite kimu ku kimu bwe tusanga nga tebagoberedde mateeka nga bwe gabadde galina kugobererwa kooti etubuulire ekikola ki
esazeemu okulonda oba kuddibwamu oba ye tubuulire ki okusinziira ku byerabye ebyakoleddwa tukole ki. Kakati bannayuganda ekyo tebakimanyi ate tebaagala kumanya kubanga abamu bambi tubanenya abamu beekyaye. Onfuna bulungi omuntu bwe yeekyawa omanya abantu abeekyaye babeera. Kakati naye njagala kusaba bannayuganda nti mugoberere ensonga zino mutunuulire kkooti engeri gyetambulamu mutegeere twawaabye tutya era nze gwe mugamba nti mbadde wa mukaaga etteeka terinzikiriza kuwaaba nti ye etteeka linzikiriza. Tebiriiko nti ono wakubiri ono wakusatu ono wa mukaaga kubanga etteeka litugamba nti kasita obanga obadde pate mu kalulu okitegedde oli waddembe okwemulugunya ku byolaba ebitatambudde bulungi ebyaleetedde oli munno okumulangirira kuba pulezidenti newankubadde nga siggwe yabadde alina okuyitamu naye waliwo ebitatambudde bulungi gwe byokola ki byolaba kuba nno kubanga nze ekikulu kya byonna si kubeera pulezidenti wa ggwanga lino ekikulu kya byonna kubeera mu nsi nga nki nga nnungi. Mukama bw'aba ampadde okubeera pulezidenti well and good because mbusobola kubanga obukulembeze buva eri kaki eri Katonda naye byendabye nga si birungi nga bisobola okugaana ate oyo yandibadde pulezidenti n'atereeza ensi bulungi nga bwe tugyagala nsobola okugenda neneemulugunya ku ebyo bitereere awo mba mukyamu. Nalabye ku kwewozaako okumu okwateekeddwayo mu kkooti okwavudde mu kakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Simon Byabakama Mujenyi bwe yabadde nga ateekayo okwewozaako kwa kakiiko k'ebyokulonda mu kkooti ensukkulumu yagambye nti akalulu kano katambula mu mazima na bwenkanya era gwe byoyogerako nti kalimu ebirumira tebaabiraba. Ekimu ku bye yakoonyeeko era bye wakoonako mu mpaabayo Pulezidenti Museveni ssente nnyingi ze yakozesa ng'anoonya akalulu wagamba nti zaamuwa musolo era yakozesa nnyo ebintu bya gavumenti mu kunoonya akalulu. Byabakama n'agamba nti bino Pulezidenti Museveni yabikozesa kubanga ye pulezidenti wa Uganda aliwo era bino yabikozesa mu mateeka amatuufu ate gugamba nti yali teteekeddwa bikozesa. Oli ayogera bino munnamateeka mulamuzi mulamba kati omutuufu yaani. Kakati eyo tetugendayo nga bwe nagambye olw'okuba ensonga ziri mu kkooti essaawa ya leero mwami Byabakama ali mu kattu obulamuzi bwe bwaliwo mu biseera biri essaawa zinaakulira akakiiko ka byakulonda nze namuwaabidde tulinde ensala ya kkooti byembaabidde nga tebirina makulu era kkooti ensukkulumu etulibwako kiseba abalamuzi abasukka mu 6 bali 9 obalabye n'abatuuzizza bonna bawulirize kati bo bajja tugamba kati ye kaayogera ebibye ne parties endala zijja kwogera ebyazo buli muntu ajja kwogera eki because tuli mu Uganda ne mu nsi you cannot make happy tosobola kusanyusa buli omu you cannot make everyone happy what point yango kitegera bulungi owekitiibwa Kyagulanyi abantu bamwagala naye ate waliyo n'abatamwagala John Museveni bamwagala ni waliyo n'abatakola ki n'abatamwagala nange Kasibante nyinayo abanjagala era abawuliriza byenjogera nga babiraba nti byamagezi era nga byamakulu naye ate si bonna abalala bojja basanga nga ne mu comments banvuma nga bwe bakola ki nga bwe baagala it is okay nze kankole ekituufu kubanga eno ensi yange yaffe ffenna nange ngiinako share kubanga ndi munna Uganda sigenda kuddukira Bulaaya sigenda kuddukira wa ng'ate amagezi ngayina ng'ate n'obusobozi obusobola okwogera mbuyina n'obusobola okuyita mu makubo amatuufu genteekeddwa okuyitamu okutuuka eyo nga manyi ate nga nsobola okugakola ki okugakozesa ate si mutima mubi era njagala okutegeeza eggwanga nti nammwe ab'ebyokwerinda bawuliza puroguramu munnange nno ffe tetubawalana kimukola ki netubalinaako na buzibu bwonna netubagamba tukole ekituufu bannansi banyumirwe ensi yaabwe ng'amawanga amalala bwe mugalaba onfuna bulungi nga si kibi bw'oba otya okukwata omuntu mukwate nga n'ensonga ogimubuulidde gy'ogenda omumukwasa omuteeke ewantu banne nga basobola okumutuukako ne bamulaba ekyo kibi onfuna bulungi bw'oba omuntu agenze mu kkomera goberera emitendera naye abantu bagamba nti waliyo abantu abali mu makomera ng'amaze emyaka 3 tajjangako na mu kkooti ebyo si bye twagala kakati bwe twogera ku ebyo ebintu tetubyogerako mu bubi kubanga ffe bwe tutabyogera abakulembeze tewali agenda bikola ki kubyogera so
njagala kutegeeza eggwanga ndi nze siina buzibu na muntu yenna naye tugamba ebyo ebikolebwa nga si bituufu bitukola ki bitulwanyisa byabakama era mu kwewozaako kwe agamba nti tannaba kwewozaako kwe yataddeyo tannaba mu buwandiike kati anti kyenkugambye nti kati nze njagala tugende ku topics endala topic erimu kooti nga tumaliriza ensonga ya kooti eno kubanga bino byabakama yabyogedde nabiteeka mu buwandiike ndowooza era byo si bibi kubyogerako olwedde yes yagambye nti abagamba nti baganibwa okuba campaign mu bitundu ebimu kitegeeza baali bavudde ku mateeka agabalambika kakati gwe bova no gamba nti no abamu baganibwa okuba campaign n'ebirala ate nga bo bennyini baali bavudde ku mateeka agaali gabalungamya ogw'omusango kakiiko kabya kulonda kabaka kakoze omusango kati bobo andiwuliriza muganda wange bobo baba balowooza nti bagoberera amateeka era ne bakola ebituufu tewali mutawaana ekkooti ensukkulumu ejja kutukola ki ejja kutulamula era yejja tugamba nti wano mwami byabakama ne banno ekyamazima temwagoberera mateeka nga bwe gaali gakola ki gagamba naye bwenaaba egamba nti mwami Kasibande naawe byogamba nti tebagoberera mateeka nedda mu kawaayiro kano bakola kino era nga semateeka agamba bwati era bakikola tujja kuvaayo bwe banaaba batunnyonnyodde ne tuvaayo kubanga abantu omwenda ssebo tebasobola kusala bintu obimanye ebibaddewo mu makooti agawedde osuubira ki musango guno gwe kiki osuubira kyeweewulira nsuubira obuwanguzi of course because nyina abalooya abalungi ate nina obujulizi obumala n'obukyadde obulala bukyajja batwongera ne parties endala ziri mu twegattako obujulizi obulina obumala nkutidde okuwangula omusango muliriza omanyi bannayuganda mulina ekizibu ky'okunyooma Kasibande bwe yajja mu politics bagamba nti nfuna bulungi essaawa ya leero abantu ebiwayi 3 bisulwa tebyebaase because of Kasibande obatadde ku bunkenke tebasobola kwebaka because nkugambye kyekiri kyembadde nkugamba nti gwe weekube mu mutima gwe ne bwobeera gwe because gwe oli munnayuganda ate oli munnamawulire ate oli informed gwe otunuulira ebibaddewo mu bululu oba aba MP oba aba kansala n'ebirala gw'olaba ki gw'olabye ebyenjogerako olaba ddala byenjogerako bitegeerekeka oba tebitegeerekeka okuzzaayo katono emabega kyokoddemu ekibuuzo mu kulonda kwa 2022 anti kati nkuwa ebintu by'oŋŋambye nti nno ndi informed era ngoberera biri abiri mu gumu okulonda bwe kwaggwa abamu ku bavuganya gavumenti bagenda mu kooti Robert Kyagulanyi Ssentamu ne banne ne bawaaba omusango n'obululu obuzze bubaawo Besigye yagendako mu kooti ono gundi yaliko prime minister Amama Mbabazi bonna bazze bagenda mu kooti nga bawakanya obuwanguzi bwa President Museveni ne bavuddeyo nga tebafunye buwanguzi ompa assurance nti gwogenda kuwangula ebiddawo tebyenkanankana olugero waliwulirako olwo ekyokubiri kano Dr. Kizza Besigye era amannya ogawulira ye Dr. nze Kasibande Robert wekitiibwa Kyagulanyi ye Kyagulanyi Robert Ssentamu nze Kasibande Robert essaawa yali buli omusango eyali mu mitambo yali ani Saabalamuzi yali ani so winyiddolo essaawa yali ani aliwo kati njagala kukakasa bannayuganda nti mutemutya temubaako kyemweraliikirira nze natutta omusango bw'oba olinayo obujulizi bundeetere kubanga nga bwe mbagambye nti omusango si gwange nzekka gwaffe bannayuganda ffenna nze mbaliidinze buliidinzi mbakulembedde bo bakole ensobi zaabwe nze ekyange ngenda kikola omanye ekigambo kye bagamba nti kulabisa nfuna bulungi nze ndi shuwa nina essuubi mu kitongole ekiramuzi lyotalabangako era nzikiriza nti bagenda kukola ekituufu kyebateekeddwa okukola okay yes ku lunaku olwasoose ng'omusango guno guli mu kooti walabisenga ateetegese kimala bwe wasoose okusaba adjournment oddemu oteeketeeke bulungi empaabayo Saabalamuzi kyeyagaanye naga nedda walabisenga ateetegese kimala mu musango guno ate wano oli mutugamba nti obujulizi obulina akati ekyo nakyo
olulimi oluloya olunamateeka bo bamanyi ensonga zaabwe. Nze kaakati gwe nga nanyini musango tokimanyi anti wuliriza nze nabakwasa obuvunaanyizibwa kati bo okusinziira ku kutegeera kwabwe n'enkola yaabwe ey'ebintu osanga babadde balina bye baagala okukola ki okwongera mukizokke amateeka kikkirizibwa ate mu mateeka nze saagasoma naye ntegeera nti bw'ogenda mu kkooti kibeeranga bw'owanika omukono ng'osaba kweyimirirwa omulamuzi n'asalawo nti ye oba nedda tekitegeeza nti bagenda kukuwa bbeero. Oyinza okusaba nti njagala kweyimirirwa olwaleero nagamba ojja kudda enkya tukole nyoba obukwakuliza obukulemesa okweyimirirwa obanga booleesa okweyimirira tebakola bulungi muzinzi byabwe nga bannamateeka bye baabaddemu okitegedde. Nze mmanyi mu kutegeera kwange ne mu nkola yaffe ey'ebintu twetegese bulungi. Ekimu ku byo mubadde temulina ebyalangirirwa bimwemulugunyaako ebyalangirirwa ebyuma ebyakozesa okubirangirira gye baabitereka byonna nga mubyagala bibaweebwe. Ndowooza nti mwali tuta omusango guno ng'ebyo olwedde ebyo mubirina kubanga bwe mumukujulizibwa mulina okutandikirako niyo musango gutandise ate mugamba temubirina. Mukama wange gwe bye bitulekere mujja bifuna gwe bye bitulekere ojja kutegeera Kasibante yaani bannayuganda bo namba amateeka n'ebyo ebiwayi ebisatu bye nawaabidde bo bakimanyi kyogamba gye n'omusajja ntakimanyi nti omusango ogwo gw'amaanyi akimanyi tewalaba ettiimu y'abalooya basindise nga bali muli bazina mazina bakankana bwe bati ojja kuwulira embaga n'ebidaala gwe bakankanya nkutidde ogambye osuubira obuwanguzi mu musango guno bino biri ku likodi bannayuganda baddiremu katono nti osuubira obuwanguzi mu musango njagala kutegeeza bannayuganda nti ku mulundi guno gwokka nze eyawaabye nzikiriza nti ekkooti ensukkulumu egenda tuwa obuwanguzi egenda kusala amazima n'obwenkanya bwe baba nga batunudde mu byaffe bye twataddeyo naye omusango nkuddiremu katini gubeera nga bwolaba bwe tubadde mu kalulu nti wabeerawo awangula ne gwe bakola ki ne gwe bawangula onfuna bulungi wabeerawo agenda okuwangula n'atagenda kukola ki naye nze siina buzibu ompangudde otya solongaazi oyitidde katugeze tugenze mu kisaawe nga ttiimu gye ngenda okusamba nayo golokipa bamukutte ku payipo waliwo abasajja ababadde bawagira ne bajja ne bamukwata ne bamunyigira ku payipo ngeri omupiira gugenda mu maaso golo bwejja eyitawo buyisi n'ekola ki neyingira obutebuba bwenkanya era liifu waba takirabye ekyo n'ayimiriza omupiira aba siriifu mutuufu naye bwe kuba nga omupiira gugenze mu ddakiika 9 ffenna ne tuyingira liifu n'afuuwa amazima n'obwenkanya walaba omupiira ogwa final ogwasembayo waziti neerabidde ogwa African Cup Morocco ne Senegal nga balaba awatali bwenkanya ne baagala okufuluma ne bagenda ne bayogera nabo ne bakola ki ne bakomawo era liifu naddamu n'afuuwa omupiira so kino kya buntu okubeera nga tetuli satisfied ne tuddukira mu kkooti tukakasa nti kkooti ejja tuwa amazima n'obwenkanya nkugambye amasiga agafuga eggwanga gali amasiga ameka 3 judiciary legislature ne executive lwakuba bigambo byo ebimu byogera wikkiriranya nga muli mu mutima munda owuliranga nti omusango guno ne banabanga bagusaze nga teguli ku fevayo ojja kusigala era okkiriza muli nkiwulira simanyi oba gwe bigambo byo okiwulira kuba ogenze n'ogamba nti wabeerawo awangulwa n'awangula nze ndi mukulembeze nze mmanyi kye nakoze manyi balooya bange byebakola manyi obugezi bw'abalooya bange era nkugambye okusinziira ku bye twakoze ne bye twataddeyo omusango tujja kuguwangula era tuguyinamu essuubi era tukakasa nti bannayuganda okuyita mu nze bagenda kufuna obwenkanya bwe basala omusango guno oyagala akalulu kasazibwemu tukaddemu tugoberere ebyo bituteekeddwa okugoberera eggwanga liddemu lironde bulungi nnyo tunabeera mu kulonda pakati tofaayo solonga gwe toyagala nsi nnungi kati gye tuli mumbi wuliriza ebigambo bino gwe toyagala nsi kati bino obiraba nga tubyogera wano naye tulina obulumi ku mutima gwe tomanyi kyekitegeeza muntu kutambula disitulikiti 98 zentambudde nesifuna bwenkanya
district 98 oba okozeseza billion meka ku level yange mba nkozeseza billion nsukka mu 10 obuwumbi 10 mu district 98 ngononya ku level yange zikoze ekizonna mafuta kakati gwebuuze nze bwe mba nsobola okutambulira ku ezo sente gwe njagala ombulire ow'ekitiibwa Kyagulanyi atambuzizza sente mmeka Nandala Mafaabi ku level ye atambuliza sente mmeka kakati botu tuyina ennaku ku mutima tuyina obulumi katuteeke mu sente ezo zonna tufune obwenkanya kubanga twayingiramu tumanyi kitugenze mu kisaawe kusamba mupiira eizo okuwangula oba okumpangula nga leefali abadde transparent ng'akoze ebyo ebituufu we have no problem naye okwonoona sente ezo zonna obulamu obudde nfuna bulungi essawa ya leero ndowooza olaba ne bwendi si bwendi bwe nnali sayizi ekendedde stress nnene enfufu ebadde ennyingira nga nsula mu kkubo oba nfuna bulungi point yange kati ebyo byonna tebiina buzibu kuba mbadde nnwanirira bannayuganda okozze lwakalulu of course okitegedde naye ate ne tubikola ebyo byonna ne tubiyitamu ne tutafuna bwenkanya ne tugamba nti bwe tutafuna bwenkanya tuddukira wa tetugenda ku nguudo onfuna bulungi because tukyalina kye tusooka okukola ye kkooti titugende mu kkooti tuteekeyo awo wabi kakati bannayuganda gwe mulowooza ebyammwe naye nze kyembasaba mutujoyininga ate mugoberere ensonga nammwe nga bwe zitambula kubanga you are part of us ebintu bino bye tuliko nammwe mubadde mubiraba era bwe tugenda mu kkooti ku lwokubiri mwenna amaaso mugateeke ku mativi mufolowinge biki ebigenda mu maaso nammwe mujja kubeera bajjaaji mulabe kkooti nga bwe zitambula kituufu batuwadde obwenkanya oba tebatuwadde okusinziira ku kwaba kwaffe n'abeewozezzaako mulabyewo transparency kye tuliko naye bwe munaabirekera Kasibante Robert ekyo kijja kuba kikyamu. Okay. Yes. Ampuliriza tuli ku Radio 4, Radio 7 wamu ne Radio 8 tugenda maaso n'okuba nti twogera ku musango omukulu Robert Kasibante gwe yatutte mu kkooti awakanya obuwanguzi bwa President Yoweri Kaguta Museveni gamba nti okumulangirira waliwo ebitatambula bulungi naddala okuviira ddala mu kunoonya akalulu waliwo ebirumira bingi bamu balemesebwa okuba akakuyege abamu bakozesa sente nnyingi era wano mpaba yanokoddeyo muna NRM nti sente ze yamansa mu kunoonya akalulu zaali mpitirivu nnyo okugulirira abalonzi okozesa ebintu bya gavumenti ng'anoonya akalulu n'awabira akakiiko k'ebyokulonda ng'agamba nti engeri gye katambuzamu akalulu kano tiyali ya mazima na bwenkanya mwalimu ebitatambula bulungi kaakati abantu ab'enjawulo bazze boogera okuva lwatwala omusango mu kkooti nti bino byolimu oli mu katemba kakasensi oli mu katemba nti ndi mu katemba omu ku baayogera bino ye Luttamaguzi Ssemakula omubaka owe Nakaseke gamba nti oli mu katemba n'abalala bangi bazze bakyogera banno abali ku ludda oluvuganya gavumenti bo bennyini tebakukkiririzaamu ku kyoliko oli mu katemba kati bwe nabadde njogera nagambye nti Uganda nnene Uganda erimu abantu abasukka mu miliyoni 49 ofuna bulungi betukola ne betutambuliramu si buli kyokola nti bonna bagenda kwagala ate bonna bagenda kukkiririza gwe mu kyokola ki mu kyolowooza abo balowooza nti tuli mu katemba bo bakitwale bwe batyo n'abo abakkiriza mu bye tukola nabo bakitwale bwe batyo njagala kutegeeza bannayuganda nze sibeerangako mu comedy store ne bwe mba ngenzeyo mba ngenze kulaba abazannya katemba era bw'otunuulira simanyi nti omuntu ali mu katemba afaananako nga nze bwe nfaanana asobola okukola ebintu byenkola nga bwe babikola so kakati abo maybe nga balina nga bo balowooza bwe batyo nti ndi mu comedy oba ndi mu katemba it is okay onfuna bulungi because kizibu nnyo gwe okujja endowooza y'omuntu mu mutwe gwe okitegedde sobola ogijjamu singa oba oyogedde ebimumatiza si kyangu
abantu abamu balina bias. Omanyi yeno Uganda gyosanga abantu abali ku ludda oluvuganya government nga buli omu akola bibye, nga buli omu alowooza bibye, nga ndowooza nti kati akalulu kandiwedde twandibadde tufuna we tutuula ffenna nga abavuganya gavumenti ne tugamba nti kaakati akalulu kawedde, biki bye mulabye nti A, B, C, D tukoze tutya in a good way, ate mu mukwano nga tetuteesa kuyeekera gavumenti naye nga tuteesa strategy zino tuzikozeseza ziganye na zino ne tuzikozesa ne zigaana tukozese ekyendala nga twogera kakati osanga oli eyandibadde ate akwegattako ate nakudespise nga kati ngodda n'okaya omuwala relevance nedda kwe kyokola ng'omukulembeze g'osirika busirisi nosigala ng'oli focused n'okola ebibyo nga bwe biteekeddwa okukolebwa byolaba nti bijja kuyamba bannayuganda abo abakukkiririzaamu naye with time n'abalala bajja mpola ne bagenda nga bamanya nti osanga bye tubadde tulowooza si bwe bikola ki si bwe biri ddala kituufu bino byoliko toli mu kuzanyira bannayuganda ku bwongo. Simanyi omuntu azanyira bannayuganda ku bwongo baabeera atya. Gwe tuwa obweyamo nti si kyoliko. Bannayuganda bakama bange yemmwe bantu baffe njagala kutegeeza ggwanga nti ndi mu kusala amagezi gonna okulaba mmwe nange tulaba tufuna obwenkanya mu kalulu akakubiddwa ebitaagenze bulungi kooti etubuulire lwaki abategesi n'ababadde balina okuteekesa mu nkola tebaagoberedde mateeka amatuufu kyennoonya. Mukulu Kasibanda obadde wa NRM ebbanga ddene oli muzzukulu eri President Museveni bagamba lwaki omwefuulira bw'otyo basaba oggyeyo omusango bano bagamba be bakulera era skilling Uganda ekutuusizza ku ssa lyoliko. Bwe tubawulira nga boogera babalaata ensonga zetuliko nsonga nkulu nnyo kati abo zaabasukka ensonga zetuliko nsonga z'amaanyi nnyo abo zaabayitako dda. Godfrey Kiwanda oyo mukulu wange zaamuyitako dda oyo sewava muganda wange nfuna bulungi mukwano gwange njagala bategeeza nti zino ensonga kati zetuliko zaabasukka simanyi na ngeri gy'oyinza kunnoonya n'onfuna kuba kati nze njogere ki ne mukulu wange mwami Kiwanda ku nsonga zino eziriwo essaawa zino njogere ki ne mukulu wange sewava. Kakati njagala kubategeeza nti muve mu kubalaatira mu nsonga enkulu ez'amaanyi zetuliko kati zino nsonga z'amaanyi. This is an international issue. Ensi yonna etunuulidde kino. Kakati bw'owulira omuntu ng'ayogera n'okubalaata ng'abalaata mb'oyo mwana waffe ffe twamukuza so what mwankuza mwansuza mwandiisa mwankola ki so that kind of talks tetwagala nnyo na kuziwa budde oba nfunye bulungi ku ssaawa zino ku nsonga zetuliko enjogera ezo tetwagala kuziwa budde tetwagala na kuzimalira biseera era njagala kutegeeza bakulu bange abo nti bino mutunuulire ensi mwe mukole ebyammwe nga bwe mubikola mweyagalire mu bwakabaka bwe mulimu muleke tuyambe enkumi n'enkumi y'abantu abanyigiriziddwa abasibiddwa mu makomera abataafunye bwenkanya nga nze. Ekirala nabo bakimanye nti bwe mugenda mu kisaawe okusamba omupiira baateekawo amateeka nti omupiira bwe guggwa 0-0 oba emu nga muli ku fayinolo bateekawo n'eddakiika ezo asatu eza extra. Era y'ensonga lwaki mu mateeka wabe amateeka galaga nti bwe muva mu kulonda balina ennaku ze bateekawo nti abantu abeemulugunya bagenda mu kooti ensukkulumu ne bateekayo okwemulugunya era ekyo weekiri ne mu mateeka. Bino bye boogerako bikyamu nti skilling ye kutadde wooli kati yentaddewo nga bampa ssente nga bakola kibaveeko nkugambye don't give them time baagala mileage abo batukulu bange mbamanyi baagala mileage because nebyo boogerako tebabitegeera skilling nga bampa ssente skilling nga bakola ki nze mbadde mu nsi ebbanga lyonna
nga nsomesa abaana abobuwala n'abobulenzi ng'okola ne NRM etwavaayo dda naawe tonzizaayo leka tubeere ku nsonga eziyamba baagala kusinkana oli mwetegefu tebajja kufuna mukisa nkugambye ensonga zetuliko abo zabasukka dda okitegedde kati kwankubuuze gwe omuntu ali mu kwogera ku nze ayogera ku mwami Kyagulanyi nti yabula kakati ayogera ku Kasibande ayogera kati tolaba nti bibogera tebikola ki tebikwatagana mbawe ekitiibwa by the way because nze ndi musajja muganda mu Buganda batusomesa nti omuntu yenna akusinga tomulaba mukamwa era byenjogedde manyi mbyogeredde mu kitiibwa nga bakulu bange naye njagala kubategeeza nti zino ensonga zabasukka bakole birala era totegana nakunnoonya kwa tosobola kundaba ogwo omukisa gwali tegusobola nakubeerawo kati nga tuteesa kuki bino bigambani mbigamba abakulu abo bootaddeko amaloboozi gaabwe owekitiibwa Kiwanda Ssuubi Munamitiyana omanyi bulungi nemwami Sewava okitegedde tebatawaana okunoonya babeere mu bwakabaka baabwe bandeke nnwanirire bannayuganda National Peasants Party ng'oggyeko omusango gweyina mu kkooti oguwakkanya ebyava mu kulonda kikirala kyezzaako mu byobufuzi bya Uganda fe wetuli tugenda kuzimba structures of course mbadde ntambula bamembers bangi tugenda kuzimba structures mu byalo wonna ne mu bibuga okulaba nga National Peasant Party ezimba emirandira buki bulungi era tujja kutegeeza tujja kubeera ne delegate conference tuzimbe structure then ekyokubiri uno ogamba tulina ku musango gwokka oguli mu kkooti guno tulina emisango ng'ebiri waliyo n'omulala ogujja nga 19 gwakyate era tuwabira gavumenti ebifo ebyo byolaba interested groups kati ng'amagi gano bano ab'amagi bano tebalina kubeera mu parliament bano bebalonze n'ebifo by'ababaka abakyala tebalina kubeera mu parliament ogenda biraba wano nga tugenda mu kkooti nga 19 omwezi lwaki tebalina kubeera mu parliament no nti amateeka bwe baali bakola constitution baga parliament shall sit ever after 10 years baddemu bakole ki bamendinge batereze balabe ebibiina abantu bana interested groups zino zeetaagisa mu parliament oba tezikola ki tezeetaagisa kati tebatuulanga kati bituliko era tuli mu kkooti muli mu kubaga musango mulala twakuteekayo dda n'okugushedulinga ne bagushedulinga nga 19 bannamagye bano temubaagala mu parliament batwala nyingi ati mbadde nkugamba nti parliament ebeeramu abantu bakya ebeeramu tobadde nga ntambula mu campaign nga ntwagala kukendeeza ku muwendo gw'abaka ba parliament ku noti musanvu sebo kino kyali kiteeketeeke omukulu bw'agamba oli project eyagala okusaanyaawo kati oyonga nayo omuwa obudde muddamu omuntu alina mentality bwetyo oba tolina kyomwagaza okitegedde kyenagambye nti tetusobola kubanyonyola bonna ne babitegeera tujja genda naabo abasobodde obikola ki obitegeera abatabitegedde babeereyo ewaka ekyokubiri nti bannayuganda era neno mentality mugejjeemu temulowooza nti abakulembeze abaliko nawulidde abantu nga bakaaba nti ababaka ab'amaanyi ababaka ab'omuzinzi bavudde mu parliament nedda bakisomawo experience bagijjawo abalala gye batasobola kugifuna mulwaki mulowooza nti gundi bw'aba abadde mu parliament emyaka 15 yabadde ateesa obulungi era yalina amagezi agabadde gasobola okuyamba eggwanga n'okuteesa n'abalala bajja kujja bakole olunsi okusingako oba n'okusingirako ddala kwabo ababadde bye bakola ki bye bakola enkyukakyuka mugikkirize okuviira ddala ku mitendera egya wansi mpaka waggulu bwe munaaba mmwe temwekkiririzaamu nga n'abaana bammwe temubakkiririzaamu kakati ate ani agenda obbakkiririzaamu oba point yange okitegedde bulungi so we should have faith mu baana baffe mu bantu baffe ne mu nkyukakyuka okuviira ddala wansi mpaka waggulu eggwanga lijja kgenda mu maaso bulungi wabali nnyo obalire ddala obugambo obusembayo eri bannayuganda nkute njagala kubeebaza abawuliriza mwenna abakubi amasimu mwebale nnyo mwebalire ddala njagala bazzaamu ssuubi abasinga obungi mbawulira nga temukyalina ssuubi mu bintu ne mu programu zonna eza gavumenti ne mu bino ebikolebwa byonna ne mu bululu nga bwe bubaddewo mulabira ddala ng'eggwanga liweddewo nedda tukyalinayo omukisa katonda bw'abanga mulamu nga gyali ajja kutuyamba eggwanga lijja kubeera bulungi tujja kutambula bulungi katukole bye tusobola okukola mu mateeka then
tukibabuulira ekikola kye kiriddako. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nze Robert Kasibante, omwana wammwe, mutabani wammwe, ayagala eggwanga lye n'omutima gwange gwonna. Okay. Webale nnyo, webalire ddala. Puliriza, mutukkirize tukome wano. Tujja kuddamu sabbiiti ejja mu programu ekizungerezi. Ate katugende maaso n'okubatuusako amawulire gavudde mu bitundu eby'enjawulo. Nze Kagogwe, Fulgencio Peterson, ate kumira mpeera, kamusaba